Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV. Tukole. A warrior is a woman. Mpaka biri nagamba nti nokolabe program eya Mami Eyakolamu. Program ya Mami Eyakolamu mukwano tuliko episodes mpya era nga munange onansonyi okubeera nga tubadde tuzanya ezaalagako naye era si kibi kubanga omuganda agamba nti addingana amawolu yagaddamu omukuto. So tubadde tukulaga abakyala ab'enjawulo be twali twalagako naye ku mulundi guno ate tukuleetedde bapya abakyala bakyaliyo bangi nnyo bamami abakolamu era nga tugamba nti naye bw'obeera ng'oli eyo ng'olina omukyala olaba alinako waali tekyetaaga kubeera na bingi nnyo naye ng'olaba nti no alinako waali ng'omulabye kuva wa gye yatandikira mpaka kati wa watuuse ng'olaba nti olugendo lwe lusanye okulagibwa ku Delta TV mu programu ya Mami Eyakolamu. Mukwana essimu yaffe kweri osobola tu whatsappinga oba tukubira noga nti wane waffe ekyannamukaaka waliwo omukyala banange tumulabye ekyanga atandika mpaka kati wano watuuse kati kuwe namba ye omukyazeeko ate azeemu bakyala banne essuubi. Programu eno ey'okuzaamu mukyala munnaffe essuubi nti naye asobola teweenyooma nti ekintu otandika mpola n'otuuka wawootuuse. Amanya gange bampita Sharita mazima wanvu freshest nakawere era nga munange nze mbeera wali eri ku Sharita's Bridal World nga tulina Sharita's School of Beauty okusomesa abaana ebyenviiri nga tutandikira ku mitwalo 10. Leeta omwana wo ajasoma ebyenviiri ate nga tulina dde ne boarding. Twakakasibwa Ministry of Education and Sports Department ya DIT oba Directorate of Industrial Training. Tutusomesa bulungi nnyo abaana enviiri era tubawa ne certificate. Jangu ku Nkrumah Road wakoma ofune fomu yaffe oba sacula ya 15. Toerabira ate era tutegeka n'omukolo gwo mu lunaku lumu ku Sharita's Bridal World. Tulina gowns, dresses, maize dresses, kumisiza abagole ezipangisibwa kutegeka mukolo gwonna gw'omusajja kasita akugambako bwe papa ne bw'aba asaaga nti bunigenda kuba embaga gwe dduka misindo gye waffe tujja mufuula serious waakiri nga mukaseera kano nakyaziza abakyala abalungi naye Mami Eyakolamu gwe tuleese olwaleero nga mulungi bulala mutunulidde n'entoniwa nenga bukyanga neepanka ate nanfuludde tusanyusa okulaba nnyabo ku Delta TV. Sanyusa okulaba Sharita kale nnyabo ate nkulabanga ku TV noisikanga physically ndi wano munaye TV zitulungi naye nga physically tuba tuli awo bwetutyo muli balungi. It doesn't hide, yeah. Anyway. Enyabo, ngoli so smart. Ngoli smart. Industry, airline. Okay. Industry. Okay. Yeah. In the uniform, Well, I'm a travel agent. Okay. Yes, and my name is Nachimera Sylvia Rebecca Manji. Hey. Manji is my husband. Okay. Yeah. Siriwulirangako Manji abayidira ki? Manji, my husband was born in Kenya. Okay. And the person that helped the mother to deliver, yagala mujjukirireko. So nasalawa muyite erinnya ly'oyo omuntu. Yeah, because the times were not good by then. Okay. So, Manji it's a Kenyan name. Yes. But for us to watch the time is mu njogera yaffe yawano Manji. It is a lot. It's a lot. Plural. Singular. Enyabo mukyala Rebecca oba mukyala Nachimera weddira ki? Ndi Mumbejja neddira Mamba. Nange neddira Mamba naye simanyi banze ndi Mumbejja. Ndi Mumbejja. Tusanyusa okulabako ssebo. Nange nsanyuse. Enyabo bakuzaala ludda wa mukwano? Nti nzaalibwa Lubaga. Mu Kampala. Kwegamba naye baga bannaye muddeyo omukyalo gw'osigala mu Kampala. Tulina ekyalo tuzaalibwa Gomba, tusangibwa Gomba Butambala. Okay. Naye nga nze nazaalibwa wano Lubaga. Era w'omanyi? Era wemmanyi. Neeri mmanyiyo naye wano nsinga okumanya kuba we nakulira mu Lubaga mwe nasomera. So
abantu bo mu Lubaga bakutegeera. Abantu ab'Erubaga bo bantegeerera ddala bulungi. Ni wana Wakaalo kalomenti. Mu maka ga muzeeyi ani nnyabo? Nzaalibwa omwami Charles Mutebi. Nzaalibwa omukyala Alice Kayiira. Nga saawa ali ku Beni Kiwanuka village. Okay. Yegwe last born? Nze ndi mwana wa kubiri. Okay. Mu family. Twazaalibwa abaana basatu mu maama wange. Abalenzi babiri n'omuwala omu. Yegwe. Yes. Kyekyejo. Yes, but I have my other sisters also. Yes. But here I term myself nga second born. Nga second born. Kale nyabo. Wasome obuto bwo bwali butya ng'okyali baby. Mami kiki yasinga okunyumiza ng'okyali baby? Obuto bwange nali muwala mukyamufu. Nga siberaawo oba n'ennyongobera. Sebowa kale basically. Ndi muntu w'abantu. Kulaba era. Era nakulira mu Lubaga omwo. Enkwano gyali mingi. Kulaba. Yes, well, tata wange yafa mu 2000. Okay. Kale nkuziddwa mama wange. So nga wamanyi obulamu tebwali bulungi. Mama wange yakola mu UCB. Uganda Commercial Bank. Uganda Commercial Bank. So she was working there as a secretary, but aba yayinamu naawe. Yayinamu naye abaana twali baana basatu nga fena ino tulabirira. Kituufu. It becomes a bit hard ku mukyala single woman n'akuza abaana be. So yatukuza n'atusomesa. It was kind of hard. Tebyali byangu. Sijja kwetaaminga ng'era abaalina tetwalina. Mbeera ki yaliwo ng'ogenda mu nursery? Embeera era byali si birungi nnyo. Nursery yo wagisoma? Yakuwalula. Nursery nagisoma awe Lubaga wa Aunty Nayiga. Ali mu Lubaga Aunty Nayiga asomesezza bangi. Interview wakola eriwa ng'ogenze mu nursery? Interview bakubuuza erinnya lyo n'oyogerako limu. Kati nkubuuza, what is your name? My name is Siri. Siri. Kubanga ne balinga bakuyita ewaka. Siri. Era ku kyalo omuntu ayita Siri. Nsanga mu kibuga n'agamba Siri. Abamanyi. Wabawo erinnya. Tebyali byangu. Ne tusoma, ne tuwaguza. Olugendo lwali bwe lutyo. Maama akasente. Bagwako ku fiizi. Fiizi bangoba nnyo. Bangoba nnyo naye omukyala wattu bambi yalwana. Ampalulako mpaka we yakoma. Tujja kutuukawo we yakoma. Naye ku ngeri gyefaananamu we yakoma waali walungi. Kati ng'ovudde mu nursery. P1 wagisomera wa? P1 yange nasomera Namugongo Girls. Okay. Boarding primary school. Boarding experience kye yaliwo mu boarding ng'okyali muto? Olunaku nasooka okubeera ku ssomero banyambaza akasumuluzo mu bulago. Lwaki? Banyambaza ne baŋŋamba kano kogenda okozesa okugulawo keesi yo kogenda okozesa okuggalawo kitegeera kati ne bakutibako okufulu ku keesi ekyatawaanya ennyo ebizimbe nga sibitegeera bulungi nga gye navudde sijjukirayo. Wali tolinawo mikwano? Nali sirina kubanga P1 omwana P1 omutwala mu booda. Kati nga sijjukira gye navudde. Olaba bifaanagana. Ate we batugamba mugende munaabe ogenda okunaaba ate ogenda okudda nga tojjukira gye wavudde. Essomero lyali ddene nnyo. Kati nga bametro ne balina otuyamba fukosi batuyamba ogenda kati essomero kyambulako nakireka ate gye nnaabidde ate gye nnaabidde nga sijjukirayo ate keesi sinayinzija uniform. Aleka gane binsobera bambi naye kakana akakesi nga bakamenye kakufulu ebyokulya abaana babba ebyokulya engatto zange babbako emu ne bakulekerako ekigere kimu babbako sokisemu bakekeko sokisemu. Experience eyo kyakulya kyo ki kye babba? Babba emberenge zange wange kwenca
Kwenkya nzijukira ebiseera bya kwenkya. Kali tomutabudde kusigazaako ko. Sitabudde. Abanga nja kulyangako mpola naye ebyokulya byaggwawo mu nnaku ndowooza nga 4 sikyalina byakulya. Nga tokyalina. Maama baamukubira? Tebaamukubira ate netandika embeera y'akawu. Kati eri mu kiyungu babase n'akawunga. Kati kano akagwa wansi akaako. Natuuka ekiseera netandika okukasooberera nga nja nenkalonda nenkalya nenjoka nzituka mu kiraasi. Kiki? Ng'olonda akawunga ka wansi bambi. Sirina byakulya, sirina mberenge. Nenkolakola ku mikwano. Babo bagaba kubanga wasaba kumirako bwatyo. Bambi. Experience ye y'ekisulo wagenda nayo mpaka class ki mu ssomero? Nasoma mu kisulo nasoma from P1 then now P2 nendwala nnyo kati nendekera ebyekisulo so nenzirayo mu kisulo mu P6 so from P6 onwards nasigala mu kisulo nabeeranga mu kisulo ensoma senior 6 nenjimalako senior 1 senior P7 wagisomera wajjo? P7 nasomera Rubaga Girls. Okay. Rubaga Girls boarding primary school awo ku ddwaliro Rubaga. Wabeeranga kumpimpi awali maama Gajira n'ayitawo. Gajira n'ayitawo najja nanchekingako nafumbirako akamere kawaka n'aleeta. Bambi. Kaakati P7 ki ekyaliwo awo kyojjukira subject ki eyakwanguyiranga mu P7? P7 nanyumirwanga nnyo SST. SST nali mwagala. English. Naye math. Radius eyo pi r squared nga nzibu. Math n'omusomesa namukyawa kuba sibitegeera. Ate ayagala mbiyite. Math ye yankuba wala. Bafuna mmeka P7? Oba kyagala tuzogereko tuzireke. It is okay. It's okay. Senior 1 wagenda wannyabo? Senior 1 natandika Rubaga Girls. Secondary school. Era naye erira nnyo. Naye era wakola bulungi bw'oba wasobola ogenda mu Rubaga Girls. Nsoma Rubaga Girls, Senior 1. Experience ki gye wafuna mu single schools? Single schools? Fine. Wakuba nti mubeera abawala mwenna. Kale munyumirwa. It's fun to be girls. Lugambo. I am mbateera temwentya. There's some bit of competition of having friends. Mubeera n'emikwano. Abaana babeera n'emikwano. Kale beteeka mu category yaabwe. Abagagga. Abayaaye. Abalikamu. Batomboyi. Abatomboyi. Kale wakuba nti girls schools zibeeramu obuze bungi. Obuze bungi abantu bagamba nti watandikirayo ebintu ebitali birungi. Yes, wabeerayo ba lesbian. Kikakasa. Wabeerayo obuntu bungi, obuntu bungi. Kati k'okuze omwana we oyinza mutwala mu ssomero ki single school oba mixed? Well, you know, it's not that they are bad. Simabi era obazize kusoma kisinza kikyo zokola naye omwana wange just mbe njaga ne mu grooming right from home ne mulaga ekibi of course era basangayo obuze ne beekoppa naye I would prefer a mixed school. Okay. Naveeri wansinga ali mu mixed school. Yeah, kubanga from a single school I joined a mixed school. I joined a mixed school. Bw'ova Rubaga Girls n'ogenda? When nava Rubaga Girls nensomera Kataawo Taiba High School, Kataawo, ne mmaliriza mu East High School, Entinda. Yes. Bagamba nga abaana beeyo balinanga eddalu. East High School. Yes, they had. It's fun. Actually, it's more fun to be in a mixed school than a single school. Okay. Why is it fun? Kuba abeerayoko abalenzi. And naturally, my women beetagaliko ka compliments. Abalenzi. Basically. Kale obeera more focus. Kale weewaawo neeyo yaba boyfriend bibaamu, I'm telling you. Reality too. Yes. Omwana akukuba naye ate nga bazze kusoma.
okitegeera so you can focus on your books n'ogamba kansome mmale kituufu lwakuba nti wali obeera abaana kye batamanyi nti ne waba ofunye boyfriend mu senior 6 tajja kuwasa just for fun tajja kuwasa so kiba kirungi n'oconcentrating ku bitabo byo n'osoma kati wajja omwana mu single school alina omweta straight mu mixed school kati ebyo bisanga abeera ne excitement ala abaana abalala balina aba boyfriend ye talina anyways baba basanga mu dark corners you know naye bw'oba zze kusoma kituufu kati abaana kye batamanyi nti n'oba mu senior 6 ate abo batonnalaba bo babeera balowooza bakulu yes toyanzanya akagamba ako nnyabo tajja finally ate yo maaso osanga ate abasingawo senior 6 experience yo yali etya mu kusoma subject gye wali osinga okola obulungi history history mama Napoleon kitegeera divinity wakola combination ki nakola head art uteka kuba wagiyita wafuna meka tuzireke neera awo nawo katonda yampisaawo wayitawo noyingira campus saasomya Makerere but kuva buto bwange negombanga nnyo ebintu by'okukola mu nnyonyi nkyakkola mu airline industry here in Uganda tulinawo institute gye batrainingiramu abantu abagala okusoma ebyo by'ennyonyi ebya air cargo basically omuntu byonna bye yeetaagisa okukozesa okutravelinga so kati tulinawo institute yali recognized kati in the entire world bw'okitunuddemu olabanga batugamba nti Canada yekulira airlines zonna so kati wano nga twali tudde ebibuuzo bya UNEB twali tudde ebibuuzo wano ebya UNEB kati neno institute tutuula ebibuuzo ebya Montreal Canada kituufu kati ebibuuzo bya Montreal Canada ebisatisfying nti you can work anywhere in the world kikwatagana na nyonyi in the airline industry yeah so olina okulaba nga ofunayo diploma oba certificate naye nga ekiba kinnyo oba nga olinayo olupapula oba diploma kakati olinganga tugamba nti bwewamaliriza senior 6 wagenderawo mu kusoma ebyo yes when wayingirawo mangu ekirooto kyo yes because nalowoozaamu okugenda ku let's say like university like ngabonogamba Makerere University oba nogamba kansome oba bachelor in tourism what but I was advised that even if you do that still you need to come back here to this institute because you need that diploma that is recognized worldwide recognized worldwide kale nengamba kati kankoleki kande mweno institute kati nenona kyobudde kituufu vacation wawumulamuko bati wawumulamu nawumulamuko kubanga nabo balina intakes balina bazisabatya semesters balina semesters kati waliwo first semester babeera ne intakes nga waliwo aba March intake September intake nkitegeera ekyo kyebadingamba nti bwamaliriza ebibuuzo bya senior 6 wabeerako ko mu vacation ya senior 6 nabeerako mu ka vacation tekaali kawanvu tekaali kawanvu kubanga olaba etuba tumaze senior 6 tuba tulinda omwaka ogudda ebibuuzo bidde so balina babeera ne intakes babeera ne March intake also babeera ne May intake and September intake so for me I took the March intake ebibuuzo byali bimaze okudda ebibuuzo byadda that's good ekirooto kyo kuva buto kyali kyakubeera ki nali njagala kukola mu nnyonyi katugende mu Bulango kyova ku Delta TV tukole tukyagenda maaso ne programu yaffe eya mami eyakolamu kuva buto ngayagala kukola mu nnyonyi yakituukiriza yakikola atya maaso ku lutimbe tovaawo Delta TV tukole mami eyakolamu enayo programu mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV